enjiri eno sigibuulidde kuva mu bbanga. Enjiri eno ngibuulidde okuva ku mukazi gwe nasisinkanye malaaya. Ebigambo bye yaŋŋambye n'obulamu bw'ayitamu n'entegeera n'enyongera okubikkulirwa ekyawandiikibwa Yesu w'ayogerera n'agamba nti bangi baligamba twagoba emiti mu linnya lyo, abantu baalokoka mu liki, naye ndibagamba sibakola ki. Ekyandikwa buli lw'okisoma otegeera odda mu nnomo yo. Bayibuli negamba Yesu agamba sajja kulamula wabula najja okulokola abaki, naye ate be balokodde balamuzi baki. Kona kulema ogambe nti obaloya wabusomera wa mu Yesu muno. Kati wulira bwe tweramula eyawasa ng'alina omukyalo ow'empeta alamula ataawasa amugamba gwe ggulu toliyo. Katonda omulungi yeebazibwe. Nabagambye ekibi nnyo okwata ebikolwa ebiggwawo okubijajingirako obulokozi. Mulowooza singa bwali bulokozi nga bigambo, oyo nimba oyo yandibadde akyalina olugambo olw'ekisimu. Babigamba Yesu yayogeranga ekigambo kimu nga kya nsonga. Nimba ogenda okwetegereza obulamu ng'omala olunaku lulamba ng'onyumiza emboozi temulimu ezimba muntu. Katonda omulungi yeebazibwe. Kira wansi awo tuwulire, genda babuulira story eno bwe yabadde. Olw'ekkumi ndyoke ntandika okusoma ebyandikwa bye. Ku bikolwa 22:10 n'agamba toteeka kabonero ku bigambo eby'obunnabbi obw'emu kitabo kino, kubanga obudde buli kumpi. Olw'ekkumi ayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mu bugwagwa, abe n'obugwagwa bwe. Era n'omutuukirivu abeere ng'akyakola obutuukirivu obwo, era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Kati wano waliwo obuzibu bunene. Omutukuvu n'omutuukirivu, Katonda omulungi yeebazibwe. Obutuukirivu ye muntu akola ebikola ebireeta obutukuvu. Muntegere ekyenjogerako. Ate omutuukirivu yoyo eyalokolebwa n'aweebwa obutuukirivu. Wano nno wakulaga nti n'akola ekisa olimusanga mu ggulu, wandimusangayo ng'atudde ku ntebe y'ab'ekisa naye nga teyalokoka. Olw'ekkumi labayo nzija mangu n'empeera yange y'oyo eri nange, okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Nga bwe yakola ki? Yimusa emikono gy'owagalonga nti ayi Katonda wange ninze empeera yange. Kati bamekanga bwewetunuulira olaba olina empeera bwekubyamu tooki. Mukama omulungi yeebazibwe. Waliwo abali wano ng'olina abaana abalokole, ng'olina abaana b'oli mulokole, naye ng'abaana bo tekuli amanyi yadde ebyawandiikibwa ebimeka. Yemba nabimanya batyanga naawe kennyini maama oba taata naawe obitunuulira butunuulizo oti omanyimu kimu nkwata engabo n'akaki oba bye tusinga obabuulira mu makanisa. Omuntu akwata nnyo ekyandikwa eky'obukyali n'ekyobusiru. Wano ne kumala basubirayo ekyawandiikibwa kimu kiri mu Isaaya, kimu bwe kiti kirina ebigambo byekyogera bya buwemu. Aga Katonda mwenna mugenda faano nga mukijjukira ne bwe wayita emyaka 10. Nze neewuunya saasoma nadde olunaku lumu twali wano mu kilaasi neŋŋamba abaweereza ne tubikula ekyandikwa kyali bakolisa ekisooka 7 ne basoma baasanyuka kyabanyumira buli omu n'akyukira munene abaga okirabyo kireyo ensonga gyatusomedde gwe wayita ebbanga nga bakyakimanyi nakati bakimanyi. Naye ate ebyasomibwa ekiro ekyo ebisigadde byonna tebabimanyi. Bakwata ekyandikwa kitya
Katonda omulungi yebazo. Kakati ekibuzo kiri nti biki byonootinga mutwe? Biki byokola ki? Byokwata nga Katonda omulungi yebazo. Kakati katweyongereyo mu kitabo ekirala era tuli mu kubikkulirwa. Wana tukomye agamba ekiseera tekikyali wala.